omusajja gwe njagala oli omwami yantwana njerabira ebirala byonna nasigala mulowoozo alina ekisa ekitakoma ekisa kyekiwonya maama nyabo kisumulula kiyinzisa ekyenkanika bwakwata ku mukono akutuusa gy'ogenda wabayambye takoowa nalinga balala ye bwe namuzuula obulamu bwange bwakyuka teriyo mulala alinyamba ng'omusajja oyo era gwe ntunuulidde sene yuganga ennyanja siritya kabi konna omukono gwe gulindokola kati oba sente zimbuze abalabe bange beeyongedde siritya nina nyamba oli omusajja talemererwa kamberenga naye alabika alina maaso jantwala eri maaso jantwala eri lyange lyesa mu maaso eyo sirifa mama ebulamu era nyini byonna ali wamu nange oyo mukama alidokola kamberenga naye alina maaso jantwala jandaza eri lyange lyesa sirifa mama sirifa kuba ebulamu mukama alituusa gyengenda sijja kutya alidokola kirindesa mukama nga byonna nabiyitamu nabiraba kiki ekirisinga obulokozi bwe yansaasiza akasana oba kalyaka ekuba n'etonnya olutakoma era mukama lisigalayo mukama ow'amaanyi abagagga abatamulina bakaaba bakabaka nabo basinda banoonya okufuna emirembe naye gyabula watayamba teryayamba obulokozi buli mu ye yekka era oli okuyamba munnange nga mukama mukutteko buno obulamu mwatali butiisa tebuba na ssuubi labayo obuzikirira obutadda kitalo n'ekyo omukisa gwe gwagaba guwomba tekuba buyinike yakuguma ngulindirire alinsanisa kambelenga naye alabika alina maaso jandaza eri lyange sijja kutya sirifa ebulamu era nyini byonna ali nange alituusa gyengenda mukama alidokola omusajja oyo kamberenga naye alabika alina maaso jantwala eri maaso jandaza oyo ye musawo bannange ye kabaka sirifa nange ebulamu era gwe nekutte w'amaanyi alituusa gyengenda baba alidokola sijja kutya ali wamu naye oyo ye kabaka oyo ge maanyi gange alituusa oyo ye mukama alituusa nange oyo kabaka oyo njagala Katonda bwakuwa n'ennume ezaala ebirusi n'okyewuunya ng'asaze
bakasiga bandeke terekera kumira shamba kino kyange nawe abogere ziba amatu sazeho kubeera nawe kumira terekera kwange nawe abogere ziba amatu sazeho kubeera nawe Ndindiga etayawula muddo lusindya buli naye kisa kyera nekinkuma ng'akaweewa kanuusa obugere wakati mu mpologoma naye kisa kyera nekinkuma waliwo ekisa ekinondoola kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekisa ekinondoola ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenekola kintuseeka waliwo ekisa ekinondoola kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekisa ekinondoola ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenekola kintuseeka nali muzibe ng'ebyensi ey'omwoyo sibimanyi naye ekisa kyera nekinkuma nali muto nga ndaba omusota n'ensembera naye ekisa kyera nekinkuma waliwo ekisa ekinondoola kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekisa ekinondoola ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenekola kintuseeka waliwo ekisa ekinondoola kinewunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekisa ekinondoola ekitanganyera kugwa ekisa ekyo kyenekola kintuseeka ndaba ndiga naye ng'emiseke gy'emingi kyambadde amaliba g'endiga kirimu kusolobeza okundya laba ekisa bwe kibalula kimpisa ku mumwa gw'empiri laba bwe kitekulula emitego
kinondola ekitanganyira kuba ekiseekyo kinikola kintuseka waliwo ekise kinondola kyenerunya okuva obuto bwange mukama omukono gwongulabye ekise kinondola ekitanganyira kuba ekiseekyo kinikola kintuseka omwoyo uyo ayita mu kibiina n'omukono gwe oguwonya akutte n'ekitala mu ngalo buli mulabe wamukankana wanika emikono waggulu omusabe akusumulule Batimayo teyasirika bwe yawulira nti wuwe yayita omwoyo Batimayo teyasirika bwe yawulira nti Yesu ayita gasajja gamugamba asirike Batimayo teyasirika ti Yesu katonda wange mwana wa Dawudi onsasire Yesu akola ebyewuunyo nva wano nga nange ndaba omwoyo uyo ayita mu kibiina gw'omulwadde kwate wakuluma towanika emikono waggulu omwoyo w'omutukuvu ani awulira empewo mu kibiina omuliro atabamu enkuba mpuulira enkuba abalwadde muwona weereza enkuba etunaze naze fenna omwoyo mwana ekyemisana omwana ow'ekisula asasula emitwalo 5 mwena ku mitwalo 5 mwena mwena k'ebitabo ne peni bamwe eddagala y'engato bamwe eddagala y'amannyo
ate nga bamuwa ne sabbuuni n'abaana baffe abawala babawa ebikozesebwa ate bw'otwala omwana ku ssomero lino tasasula uniform bamuwa ya bwereere ate okwewandiisa $5,000 essomero lino lisangibwa Kawoto Kajjansi era njagala okutegeeza nti essomero ddungi lya Kikristaayo liyigiriza abaana empisa ennungi kati mukwano gwange njagala okutegeeza nti omugenyi waffe yatuuse dda mu studio zaffe zino ezagugudde teekateeka osobola okutuula obulungi nga teri kikutawaanya nga teri byolese ku muliro osobola okuwuliriza obulungi biki Katonda byakola ebikulu n'ebinene kuba Katonda afe akola binene era njagala obategeeza nti aliwo okubanjulira puroguramu eno ndi Harriet Sereko okuva no Good TV tubaagala nnyo mikwano gyaffe mwebale kwekumira Good TV mwebale kwagala Good TV omugenyi waffe omulungi nnyabo tusanyuse nnyo okulaba nange nsanyusa okukomawo mu studio zagugudde amiina kati mukwano nsabula museka abatulaba obabulire ku mannya go babulire gy'ovudde ne gy'osabira amanya gange nze Nasozi Florence Mukasa nsabira Makerere Full Gospel Church nvudde Kanyanya Wampamba zone amiina kati mikwano gyaffe abalungi nga tuyongerayo mbujulizi bwaffe katusooke twewombeeke tusabe kitaffe omutukuvu twagala okuwa ekitiibwa enkyaleero tugulumiza erinnya lyekkulu kubanga otuleese okujulira erinnya lyo tukwaniza okujja okubeera awamu naffe nti buli kigambo ekinaayogerwa leka kikugulumize era kitenderese erinnya lyo tusaba na buli muntu yenna atudde ku TV ye Taata omusinkana akomebweko akyusibwa azzibwe bujja era yeyongera okunywera n'okwagala n'okutya omwoyo omutukuvu tukwaniza jangu otulungamye byonna bye tugenda okwogera olw'ogulumiza erinnya lya Katonda waffe Taata tukuyimusa nga tukuwa ekitiibwa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe amiina kati munange kansabe tutandikire wali wenyini we twakomye ejjo tubeere nga tweyongerayo n'obujulizi bwaffe kaakati engeri gyemba nti ngenda kuwumbawumba obujulizi bwange badde nina katono kenjagala okuddako emabega ddako katono emabega kaakati nga tukyali e Kenya omwami yalina emirimu 3 yalina omulimu ogw'okutwalanga ebiweebwayo nga balina Muzeeyi Kigoli ng'abitwala mu bbanka buli Mande era omulimu ogwo yagukola bulungi yali mwesigwa mu gwo n'omulimu omulala gwe yakolanga yalaganga firimu ya T. Osborne mu Kenya wona wona n'agenda ne Tanzania Mombasa ku nsalo zonna eza Kenya ne wakati mu kibuga kye Kenya ng'alagayo firimu era n'abeera mu kitongole ekye-evangelism mu Redeemed Church ye Kenya kati n'afuna ne wabaawo omulimu omulala gwe yafuna omugenzi Kirinda n'amuwa omulimu gw'okujjanga mu Uganda aba akyali ku ogwo era egyo gyonna mikisa gijja kaakati n'afuna Reverend Tibebu yali mu Ethiopia omwami oyo naye n'amwagala nnyo naye n'amuwa omulimu ogw'okubeera nga yamuddirira mu kifo ye assistant we bwe yali akolera kati omulimu ogwo nga guli mu Kenya ne mu Uganda World Evangelism ekyo ekibiina ekyo kyeyakolerangamu naye ekiseera kyatuuka omwami oyo n'aba nga ate takyali mukulu ate obukulu bali ab'ebweru ne babuwa mwami Sande Yusufu Mukasa n'abeera nga yakulira ekibiina ekyo ekyevangelism kati ekibiina ekyo ne kigenda ne kizimba ekizimba ebukomera eyo kaakati bwe kizimba ekizimba ebukomera eyo nga baweerera abaana kwegamba waliwo n'omwana oyo bamuyita Seruga kati omusumba akirimu era naye bamuweererako naye mwana wange ekizimba ekyewuunyisa yakigaaniramu oyo omwana Seruga musumba naye munnange yakigaaniramu ne twagendako ne tumubaala DC wonna ebintu ne tusinga n'omusango naye banange omwana ekizimbe n'akigaaniramu naye byonna twabirekera Yesu oyo nannyini ggulu tetwaddamu ate kumukaluubiriza kale no munnange kyekugembadde njagala okuddako akati ne tubeera mu bulamu mu Uganda kati ate mu Uganda nafuna emikwano emirala emipya bamuyitanga Maka Fudero kati omwami oyo n'amwagala nnyo era naye yali abeera bweru kati yaleetanga abazungu buli mwaka nga bajja kakati twali tupangisa kawaala naye nga mu nnyumba yaffe mulimu bedrooms 3 naye nga abazungu abo be bajja ffenna tusigala mu bedroom emu kati ziri 2 kubanga awo famire yali egeze nga tuli 6 kati abazungu ne tubeera nabo awo emirimu negineyongera mulumwe olw'ensonga nti mulina obalekera ebitanda omufalisi kakati
emirimu awo neginneeyongerako egy'okubeera okubafumbira okubalabirira okukola ki oluusi nga tuteekako abakozi kati ate yali omusaale ennyo muganda wange yali Meyi Kasozi yakeeranga ku makya najja ne tutegeka omanyi breakfast y'abazungu yasaawa emu ne bagirya ne batambula n'abatambuza n'abatwala ejjinja n'abatwala ekabaale n'agenda ng'abatambuza mu bifo ebyenjawulo ebyokulambula kakati omulimu ogwo nagwo n'agukola bulungi nnyo kakati abazungu abo ne bamwagala nnyo mu mwaka gw'ekinaana ne bamutwala ebweru naye n'agendako ebweru n'abeerayo emyezi ndowooza gyali 2 ate era ne baddamu ne bamutwala ogwokubiri egamba ne babeeraawo nga bamwagala ate ng'akola omulimu bulungi kaakati eventually tuli mu Uganda tutambuza obulamu ne tukomawo mu kanisa yaffe eyagugudde ne tutandika okuweereza obuweereza era obwa drama team n'atandika era okuddamu okuwandiika emizannyo era ne tutandika okuzannya emizannyo egyo gye yawandiikanga naye omuzannyo kati gwe tusembyeyo okuzannya gwenkyajjukira obulungi akabuguutano oba akalaba kakati ne tubeera mu buweereza obwo bwa drama team olwo ne mutabani waffe Jofule yali akuze kati ate oyo kati n'aba musaale nnyo mu drama team saakubuliddeko ku baana be nazaala abaana 4 Jofule nga ye mukulu nekuddako Arthur Henry Kaziba nekuddako Damalisa Malina Lubwama nesembayo Sebagala Godfrey oyo ali mu Air Force Entebbe yakolera tutera nnyo okubeera naye nga naye mu kuzannya emizannyo naye azannyira ddala kafulu kwegamba family ekitone naye ng'akantu ako ate twakajja ku jjajjaffe Manjeeri Mukasa nze wenzijira wano mu Full Gospel Church nga azanya ekifo kya Yesu ate nange nafuna omukisa nenzannyako naye akati nga ye Yesu kati nga tugenda ffe tugamba bamukomerere bamukomerere balaba ye waffe bamukomerere balaba ye waffe omukyalo oyo Manjeeri yali muzannyi mulungi nnyo kale ndowooza ensonga lwaki famire yaba Mukasa muzannyi kati netugenda nga tufuna omukisa bwe tutyo ne mubuweereza nga tuweereza Katonda kubanga era bweweereza Katonda era akuwa omukisa atakubirayo kakati mu kuweereza okwo okw'amaanyi ennyo nga tuweereza Katonda yali omusaale waffe mu byonna yawandiikanga amabaluwa agera nkuzaako emabega agatusemba ye Kenya yali omusumba Joshua Kamyamusoke omusumba Joshua Kamyamusoke yatwagala n'obulamu bwe bwonna ate era naye yatukyalira nga tuli e Kenya n'atusabira omukisa n'atubuulirira okubeera nga tubeera abantu abalungi abeesigwa omusumba Joshua Kamya oyo yatwagala nnyo kati ne tubeera ate ne mutabani we n'aba mukwano gwaffe nnyo David Sebulime David Sebulime oyo mujjukira yajjanga ekawaala twalinanga ennanga awaka mwami Sandi yalinanga ennanga awaka kati ng'ajja n'akuba ennyimba ezo egy'enkaaga naye nga studio eyo nga mwami Sandi agamba nti Sunday studio kale nga tugiyita Sunday studio kale twaginyumirwa nnyo mwami Sebulime ndowooza okyagijjukira bulungi nnyo ne Paulo omusumba Paulo Paulo Musisi twayimbanga naye ennyimba ezo nga tuli mu studio Sunday oba omusumba kati ali kulwe wano kuludde Wakiso kuludde Wakiso twamuyitanga Blue Tie kati omusumba oyo Sebulime n'atuyigirizanga ennyimba nange yalinga tamanyi kuyimba natutereeza amaloboozi kale omusumba Sebulime tukwagala watukolamu omulimu omulungi ogw'okutusomesa okuyimba atera okubeerako munnange n'atulabira ddala oyo mwami Sebulime n'omukyala batwagala nnyo era batulaba bulungi negundi waliwo ne mutabani omulala John naye bonna babeera eyo mu Amerika era batulabira ddala bulungi
mu America tubaagala nnyo baganda baffe mwenna abaliyo abatulaba. Ate tusaba Mukama abakuumire ddala. Aha, bakuume abateekeko obukuumi nga buli balamu mugenda okujja mu Uganda nga nga tusinza businza Yesu nga tumugulumiza. Mwenna tubaagala nnyo. Mukama abatuweera omukisa. Aha, Mukama abongerayo n'olugendo. Mukama n'atwongerayo mwami n'abanga ye director mu kibiina ekyo ekya Faith in Action. Yakikola bulungi nawe abaana bangi abayise mu mikono gye baweeredde mu kiseera ekyo nga ensi tennatereera. Naye kati ensi bwe yatereera abazungu ne bagaa nti kati Uganda abantu bateredde bakola ensi eri stable kati ekibiina ne bakiggalawo era kyekyawerera ne batabani bange abo benkugambyeko naye ekibiina bwe kyaggwawo Mwami Mukasa neyesiba bbiri n'atandika okuweerera abantu be. Akati mu mukisa ogwo gwonna okuweereza Katonda abazungu abo bwe baddayo baatulaba nga tuli bantu balungi twegase mu luumu yaffe omwo ne batugamba tunoonye ennyumba. Banene tunoonye ennyumba ne batugulira ennyumba 2 omulundi gumu. Banange ekyo si kikulu nnyo, kyamagero. Ennyumba 2, Kanyanya House ne Bukesa House. Mukama nga mulungi. Yatujjukira nti ddala twali beesimbu nga tuweereza Katonda n'okuzaako emabega kubanga ndi wayininga obujulizi bwange. Ennyumba gye twali tusulamu e Kenya yali erinaanye Air Force naye ng'ensiko mpitirivu, ng'ensiko nnene. Ati ennyumba eyo yali y'amabaati naye bannange natta emisota ng'emisota giyingira kayumba kali Mukama kali yakatuweramu omukisa naye kaalimu emisota nga buli kiseera nkuba emisota. Ne tukuba emisota egyo naye Mukama yatuwa obukuumi n'atuteekako obukuumi. Tewaaliwo kututaataaganya kwonna. Tewaaliwo kututaataaganya kwonna era twayitamu bulungi ne tukomawo ewaffe ne tubanga ne tutandika obuweereza bwaffe. Kati gino tuli ku emizannyo Geoffrey naye akuze. Ne Geoffrey akuze kati tulabika kati ne tukamukwasa kubanga kati muwandiisi wa mizannyo naye nno ne Damali naye kafulu mu kuwandiika. Bonna ekitone bakitutte bonna bakolera ddala katemba bawandiika emizannyo ne bayigiriza abalala. Era nange nebaza Katonda kuba ndi mu buweereza obwo kubanga mu drama team nkolamu nga designer. Designinga bagenda okuzanya ne tutunga engoye ate obwa design obwo ate twegatta ne Henula era mutabani wange ate omulimu ogwo ne tukukola ate ye yakuba obufaananyi bwendabirako obwa fashion ze ngenda okutunga ze ngenda nti Yusufu anayambala bwati Mariamu anayambala bwati kakati oyo naye ate n'abeera nga ye mukugu naye mu fashion okuzikuba nemba nti ate nga nze ababiri bawandiisi ba mizannyo omu yakola ku bya fashion ate omulala naye muzannyo ate ffenna ne tubanga ekintu tukwataganira wamu ne taata watateredde n'awabula okujja okulaba emizannyo gyaffe agulabe bwe guteredde ate oyo naye n'abeerawo nga muwabuzi mu kiti ekyo owulidde ffenna ne tukolera wamu tiimu waaka negenda mu maaso nziza kubanga mutukola obungi obutali mizannyo nga ginyuma full gospel banange kubanga bali tojjanga kugirabako bw'owuliranga nti eriyo omuzannyo kati eriyo gubadde gugenda okubeerayo ku Easter naye ne tubeera nga tuli munda mu mayumba gaffe naye era gujja kujja Mukama bw'anaatusumulula ne tuva mu mbeera eno. Omanyi Katonda yategeka ffe tutegeka naye ate Katonda yasinga okutegeka. Kati Katonda yategeka nti ogwo omuzannyo gujja kulabibwa tumaze okuva mu mayumba gaffe deni tulyoke tugulabe. Owulidde naye twebaza Katonda era olw'ekiseera kino nga tuli mu mayumba gaffe era nawe tubuuliriddemu enjiri ewulidde kubanga era bw'osanga muno banembeera eri etya nga banange embeera nzibu ng'omugamba nti
embeera sinzibu weesige Yesu. Yesu ye byonna mu byonna. Yesu yajja okuyisa mu mbeera eno kati ekirala nekyesagambye Kanyanya Wampamba Zone nze w'abakyala ku kakiiko kati buli wempita ng'abaŋŋamba kakati mukyala Mukasa twagala akabunga emmere konze bannange mukowoole Yesu yekka yajja okubaddamu ebizibu byammwe n'emmere yajja okubagabirira owulidde era omu namubuuza nti kati tolidde ekyaggulo nti nalidde nti ani yakikuwadde kira Mukama yakutegekedde n'oli ekyeggulu era mbategeeza butegeeza nti mwesige Yesu erinnya Yesu kyekyokuddamu mu kiseera kino mwe mulibeera ate ekiseera nga kino ddala Yesu ky'ekyokuddamu kyaffe mu buli mbeera yaffe mu kulya. Oyinza okubeera nga tomanyi na kyonoolya naye ogenda okulaba ng'ate munaakuleetedde akawunga ng'aleese zimalayika zikugabiridde. Kati ku kakiiko ako nkolako ng'omukyala nina n'olukiiko lwange sekuritale wange ye Sara Musoke era naye mutumidde nnyo tukola omulimu omulungi ate ku kyalo okwo ffe baweeyonje tugenda tukubiriza abantu okuba abayonjo n'okubagamba tusanga oluusi amaduuka nga tegaliiko obunaaba mu ngalo n'omugamba ti munnange leeta akanaaba mu ngalo kubanga abantu bane banakwata ku bintu naawe n'okwatawo akati ffe ne Sara omulimu gwo mu Wampamba Zone era tugukoze bulungi tugutalaaga nga tugenda tubuulira enjiri abantu bateekewo obutaasa n'obulobo banaabe mu ngalo nga webeesigane Katonda. Ate Sara oyo yalokoka mu nkuŋŋaano zaffe ez'omu maka twamutwalanga mu nkuŋŋaano ez'omu maka mu Seero najjanga n'abaana be bonna Hilda Heleni Lubega Swabula bonna nga bajja mu lukuŋŋaano ezo ez'omu maka naye munnange neyetwalira Yesu okuba omulokozi we bw'ati nga bw'omanyifu abafulu gospel ate twesiba nnyo ku bantu omuntu tumuwa eddembe lye n'anoonya ekkanisa gy'asobola okusabiramu naye nga yafuna ekkanisa gy'asabiramu ate agyagala. Kale twebaza Katonda olwakubanga yeekomedde mu Kristo ate n'afuna amusumba. Akati amakanisa gaffe ago ag'omu maka gakola omulimu munene nnyo mu society yaffe era tunyiikire okubeera nga tugenda mu nkuŋŋaana zaffe ezo ez'omu maka. Mikwano gyaffe abalungi twagala obbagamba nti tweyongere okwagala Katonda, tweyongere okubeera nga tumwekwata, tweyongere okubeera nga tumwesiga. Oyinza okubeera eyo nga gwokaaba ng'oganze tebanampa kawunga tebanatuuka wange mukwano kiri kitya bwe kinaggwako nga tebatuuse olowooza Katonda anaakuleka offe enjala amazima gali nti agenda kukugabirira. Katonda agabirira. Abamu bayinza oga nti mwe mulaba muli bulungi naye twesiga Katonda. Ffe gwe twesiga bwe tumwesiga tumulabye ng'akola akolera ne wootolowooza wootosuubira. Nze nali mbaddeko nga sirina ssente nezironda mu kkubo olaba Mukama bwakola ebyamagero nengenda nefuna ekyokulya waliwo ne lwe nazirondako mu lujja lwange nengamba oba niyazisuddewo ebyo byonna byamagero yennyabo. Katonda alina engeri gy'atulabiriramu gy'akolamu nga ye. Olumu twali tuludde okulya ku nnyama ne batuleetera enkoko ennene nengamba bane Katonda ono omwesigo. Bw'ototunuulira Katonda oba onootunuulira ddala n'omuntu eyagindeteranga ava wala nnyo nga nali simusuubira. Kati nate nze kankunyumizeeyo akalala. Omukyala Christina maama wa mukyala Mayanja akati yali abeera waggulu ku tusozi eyo Ekitigoma akati ng'abeera awo nga naye akaaba yayogera akagambo nga banendudde okulya ku nnyama n'abeera awo nga bannange ndudde okulya ku nnyama bannange aba akyali awo omusugu ayitawa mu lujja lwe nga tawoggana nga bakuba musu nga bagutta nga bagukalirira
ng'afuna ennyama yali akaaba Katonda n'amugabirira n'aleeta omuso gwa awaka n'alya ennyama n'amatira n'abaana be mukyala Mayanja gyali anjulira balansaano bonna baluwedde bonna bamanyi ekyamagero ekyo Katonda kye yakolera maama waabwe naye Mukama yamutwala ali wamu ne Yesu kati gwali yakaaba mukwano lekerawo okaabira mu bbanga lekerawo okukaabira abantu nabo bajja kuliba nti bajja kuyamba leero n'ekyana luli bw'anaakuyamba olwaleero ng'okaaba ate enkya tojja mmulaba naye kaabira Katonda ensibuko ya buli kintu kyonna banange bw'onoomala n'omukaabira agenda kuviirayo agenda kuwa ekyo ky'okaabira kowoola Katonda gwe togamba naye tulabye banaye gavumenti tetufuddeeko banaye gavumenti tetuwadde byakulya gavumenti tekumanyi kubuulira amazima tekumanyi naye waliwo akumanyi ye Katonda yamanyi bw'osula yamanyi bw'olina obwetaavu ebyo n'abakaaba nno nti baagala kawunga naye nga balina ne ssente abo nabo gye bali waliwo akaaba ddala nga kitufu ddala talina naye akaaba ngaokuba ayagala bamuwe naye ng'alina naawe akaaba ng'olina bambi waki ate tola ku byolina owe ku watalina omuwaaka ate Katonda agenda kujjuza amawanika ajja kuwa omukisa omunene omanyi ebya Katonda biwe bwayanjuluza ngalo bweyanjuluza bwoti okuwaayo komawo ng'ate Mukama ateekamu mukisa ogugenda okuleeta leero akuba abantu yalooza bwaga bafiiriddwa nze ate nejjako nti ate nninanga abe bo baali bakola kyokkola agwe muwe era okugaba kwa muwendo nnyo kwa mukisa ddala okusinga kati gweyagala bakuwa ate ng'oyina awo batofuna mukisa bayigega mukisa nti kya mukisa okugaba okusinga okutoola oyagajja kwagala otoole kuba oyagala bakuwe naye ate ng'olina gwe nga togaba naye kati gaba bw'onoogaba Katonda agenda kuwa omukisa yamba atalina naye afune kyalya bw'anaalya nga yeebaza anti buli omuntu bw'omugamba naye Mukama oyo muwa omukisa nga yamuwa kubanga ensibuko wegusibuse kati tugabe mikwano gyange tube baganda baffe abatalina ate naawe alindiridde ogamba nti olinze gavumenti ekuwe munnange eyinza obutakuwa eyinza n'obutakutuukako kyekyo kyennyini n'osigala nga oli wadde naye ate nga wooli embeera eno tujja giyitamu ate osigale ng'oli mulamu ate ng'olya ng'onywa yo wange abadde akyakola ng'alina byonna byeyeetaaga ate mwana wattu ekyo kyo katukyebuuzeeko era abadde alina by'atalina era nga n'oluusi nga tukola era nga oluusi asiiba njala ng'oluusi era emmere emubula kati byonna ekisinga sikwe kutunuulira Katonda yekka ate bw'omutunuulira yakuweera ddala akwasa ebiri n'akuwa owulidde ati wange okuyayanako emitima gyaffe bwe kuli singa tumwesiga kale obwesige bwaffe tubuteeke eri Katonda mami owumbawumba otya mpumbawumba nga ngulumiza Katonda olw'ebirungi ebyo byonna byankoledde nzaani abeera mu nju etepangisibwa neneebaka ate Mukama nankuuma n'ezzadde lyange lyonna n'alikuuma ate n'aliwa omukisa era neebaza bafumbiddwa bawasizza kati godi yeka yasigaddewo era naye Mukama ajja kumuwa yasembayo obuto akyali muto tannawasa Mukama naye ajja kumuwa ate godi nkusaba onyweze Yesu kubanga Yesu lyekkubo n'amazima n'obulamu Air Force yonna gibuulira enjiri nti gwe wakkiriza Yesu okubeera omulokozi wo bw'onookikola Katonda ajja kuwa omukisa omunene weewaawo ate godi tukutumidde nnyo weebale ne byonna byokola Mukama ayongere okukuuma akukolere byonna by'oyagala amiina ne bonna abalala gye bali oba bagundi ba Henry batulaba bonna batulaba bazzukulu ba Joyce nabo Jowana yanneebazizza jjajja weebale kuweereza baneejo wana weebale kundaba era nange ndi wano ndi mu buweereza owulidde nange banne neebaza Katonda olw'okujjako wano mu studio za Gugudde TV neebaza bonna batabani bange ababadde wano nga beetala badde eno badde eri bane mbadde mu kitiibwa eky'abaana bonna bandabiridde bulungi management yonna ekoze omulimu baneesinza kuva waggulu nga seebaziza omusumba wange
omusumba Fred Wantate n'abaana be n'abasumba bonna abalala ab'omu Makerefu Gospel Church bannange omusumba Mutebi kansala wange n'omukyala era nabo mbatumidde era mbaagala nnyo mu buli mbeera kubanga ate ffe mulembe gwaffe okukansolinga byali tebinabaawo naye kati we bitandise okubaawo tugendayo ne twebuza ku musumba Mutebi n'omukyala ne baako ebigambo ebirungi biboogera naffe kati nange olw'okuba ebigambo ebirungi ebyo biboogera naffe namutuuma nti bebakansala baffe kubanga wano mpulira abavuka bagamba kansala gundi kati naye nga nti yadde nange mulembe guli saagufuna nange owange ye Musumba Mutebi era mutumidde nnyo kati omulala gwe siyinza kubuusa maaso Dr. Irene Lubega asabira mu Life Church bannange baganda bange mwena aba Life Church abandaba mbatumidde ate nga mbaagala Dr. Irene nkwebaza ku lw'okufaayo eri omuzzukulu waffe bannange twamukubiranga essimu nga tuli emulago naye nga buli ddakiika yonna akwata era musawo omulungi wa buvunaanyizibwa ate mukakkamu akuwa amagezi nga gego gakuweeredde ddala era musumba Dr. Irene nkwebaliza ddala webale nnyo webalire ddala ku lw'omuzzukulu wange Ado era Ado ojja kuwona mu linnya erya Yesu. Kale mikwano gyaffe abalungi njagala okwebaza bannange endooza kirungi okuba n'esseero kuba mulimu bingi ebiva mu sseero kansubire nti bwe tunaava mu kalantiini tugenda kuddayo n'amaanyi amangi ennyo weewaawo njagala n'okutumira nange abasseero yange bannange mwena mbatumidde nnyo osobodde ku mentioninga amannya naye bw'obanga oli ku Bugude TV ng'oli wa sseero ekyebando ewaffe awaka nkutumidde mukwano webale kwewaayo abamu balokokedde mu sseero bane Mukama ayongera obbanyweza n'obbagumya ate abawo omukisa mu kaseera kano nsaba Mukama abayiseewo mu mbeera eno nsaba Katonda abayiseewo nsaba abawanguze buli gwe twali tusabye naye mu sseero yaffe bambi Mukama akunyweza akuwa omukisa akuwa obulamu akuwangaaze atakume ng'oli mulamu kati mikwano gyaffe nzikiriza Mukama nti esaala kijja kutuuka tuddeyo mu sseero twalinga tunyumirwa Sero zinyuma era gwabeera mu kanisa Full Gospel nga tolina sero osubwa era bwe biggwa bino genda mu sero mubeeramu bingi mubeeramu obumu okuwaniragana okwezzaamu amaanyi oba ofunye famire ate baba bakufaako kati ngaffe batufa abaseereyo lwakuba nti kati mbadde ndudde okugenda mu sseero olw'okuba nti eri walako kati neŋŋamba nti nkaddiyemu katono akagenda awo naye kati abagirimu tebatulowoozaako kugamba nti katugende naye twalina Dr. Kinya ye nga sero agireeta ewaffe awaka naye ndowooza nabo nja kugendayo mbajjukize mbage nti olw'olumu sero mugireete ekanyanya kubanga etukolamu omulimu omulungi. Kiba kitya bwe mutandikira ddala endala awaka oluusi tetubaawo oluusi tetubaawo naddala olwo olunaku lwe bagiteekako tuba tulina we tugenze musobola okuteeka ku lunaku olubanguyira tuba tetutera kubaawo kale ne tugaa nti katwegatte ku baganda baffe wonna we bali. Kati mikwano gyaffe abalungi twagala obbagamba tunatera okutuuka ku nkomerero y'obujulizi bwaffe naye oyinza okubeera eyo ng'oyagala kukkiriza Kristo oyo atukoze obulungi bannange omusajja atukoze bulungi oyinza okuba gw'oliyo teri muntu akusanyusa naye ffe tulina omusajja atusanyusa ye Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu abamu oyinza okulowooza nti tuba tukola lwali naye twogera ekyannamaddala ekiri ate ekiramu gwe mulegeko olabe lega ku musajja olabe bw'ali omulungi banaye bw'onoomala n'omulegako n'olaba obulungi bwe togenda mmuta abamu tutambudde naye okumala emyaka mingi naye tukyenyumiriza mu ye kuba tukoze obulungi obutali butono bannange nze navubuka ndi mu Yesu era naye nensanyuka okubeera nga ndi mu Yesu sejjusangako lwaki nalokoka okuva lwe nalokoka sejjusangako lwaki nalokoka buli olukya naye
ayongera okumunyumirwa. Yesu ayongera kuwooma ng'omubisi gw'enjuki. Twalina akayimba ako. Weewaawo. Nti omubisi gw'enjuki asinga omubisi gw'enjuki. Weewaawo. Okwagala kwe kuwoomerera ku mutima. Okwagala kwa Yesu. Nga kuwoomerera ku mutima. Yenga kunyuma. Bannange okwagala kwa Yesu kubeera eyo mu mutima munda n'onyumirwa okwagala kwe. Ddala. Naawe akwagala mukwano. Mutwale Kristo okubeera omulokozi wo. Ogenda munyumirwa. Agenda kusanyusa. Agaba emirembe gitalina agenda gikujjako. Ate ye tatuzza mabega. Atutwala mu maaso. Takuzza gy'ova. Nedda. Omulabe yayagala okuzza abantu emabega naye ye Katonda atutwala mu maaso. Kati mami nsaba. Osabira abantu abo abaagala okulokoka. Oba atuza obulokozi. Bakkirize Kristo okubeera omulokozi waabwe. Mu ddakiika ng'emu. Bannange Yesu agenda kudda atwale ekkanisa eteriiko bbala yadde olufunyiro. Kakati tutereeze enfunyiro zaffe ezituliko. Tubeere nga tuzitereeza kubanga ajja okutwala ekkanisa eteriiko bbala yadde olufunyiro. Kakati bw'oba oli eyo nga tonnakkiriza Yesu, ddamu ebigambo bino. Ayi Yesu, nzize gy'oli nga ndi mwonoonyi, nsaba onsonyiwe ebyonoono byange byonna. Onnaaze n'omusaayi gwo gwayiika kubanga Yesu wawaayo obulamu bwo ku lwange. Gwazeemu ebigambo bino omaze okulokoka olunaku olwaleero era yongera okunoonyesa osabire mu kkanisa erimu omusumba akwagala, ekkanisa ey'obulamu. Owulidde? Ekkanisa ennamu. Ate bannaye tunyweze Yesu, tweggyemu enfunyiro ezo zonna, tweggyemu obutayagaliza bannaffe, obujja, buli kayisa konna akabi. Ate toddawo noga nti nze nalokoka ddamu gyenkaaga. Bannange buli kiseera tubeere nga Yesu mupya eri obulamu bwaffe. Tubeere nga tweyongera okumukkiririzaamu n'okumwagala n'okwongera okumuweereza. Ate buli muntu alina kyokola kikolere ddala mu ssaawa eno ng'ataliddamu kikola. Mukama bannange abampeera omukisa era mbadde mbaagala nnyo. Ne pologulaamu eno ennyumidde nnyo. Mbadde njagala mbeere wano naye Mukama mwebaza. Mwena abampuliriza obujulizi buno be bukutteko mweyongere okunywerera mu Mukama kubanga Yesu akomawo. Mikwano gyaffe abalungi twagala okubagamba nti gwe oli eyo ng'olumu olina ebizibu, olina ennaku okaabo zitowereddwa, onoonya n'akuyamba nga tomulaba. Njagala tuwombeke tusabe olunaku lwaleero tweyongere okwewa Katonda n'okumwesiga. Naawe atanalokoka alokosa olunaku lwaleero ku nsonga afuuse Mukama wo luno olunaku lumakinge mu bulamu bwo kubanga lukulu lusinga lwewazaalibwa. Kale gwe alina embeera gy'oyitamu nga si nnyangu wewombeeke. Tusabe Kitaffe omutukuvu Kabaka wa bakabaka tusembera ku Namulondo ekisa, tukusinza tukutendeza tukuwa ekitiibwa kubanga yegwe Katonda. Mukama tumanyi nti ebitasoboka eri abaana b'abantu bisoboka gy'oli. Kyenva nkwaniriza eri buli muntu yenna ali eyo alina ennaku, alina ebizibu, azitowereddwako, yaweddemu amaanyi, omulwadde nawe alina ebibuuzo. Mukama sinkana buli kinoomu, taata omukolere ng'okwetaaga kwe bwe kuli. Bawo omukisa, bawanirire, bazzemu amaanyi, bazze bujja, leeta obugabirizi bwonna bwe beetaaga. Abalwadde batwale okuwonyezebwa mu linnya erya Yesu. Mukama sinkana abantu bo balyoke balaba obulungi bw'omu nsi ey'abalamu. Tusaba obukumi ku bulamu bwaffe, buli kinoomu musisinkane Mukama, mukomeko, muluŋŋamye, mukulembere, muwe omukisa. Taata erinnya lyo lyoke liweebwa ekitiibwa, amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu mu linnya erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amina. Mikwano gyaffe abaagalwa twagala obagamba nti twebaza abateekamu ssente ku lwa puroguramu eno eba Midland Parents Academy banange tweyanzizza. Mwebale kututeekamu ssente. Lino essomero lisomesa abaana okuva ku siniya 1 mpaka siniya 6 ate liyisa bulungi abaana ku O-level ne ku A-level. Kati mukwano bw'otwala omwana ow'ekisula asasula emitwalo 54 ku mitwalo 54 bamwerako ebitabo ne peeni bamweddaga nga tebamweddaga ly'amannyo ate nno omukwano bamwana essabbuuni n'abaana baffe abawala babawa ebikozesebwa. Ate bw'otwalayo omwana owadde asasula emitwalo 28 ku mitwalo 28 bamwerako ebitabo ne peeni ate bamwana ekyemisana. Kati ate bw'otwala omwana ku ssomero lino bamuwa yunifoomu ya bwereere okwewandiisa mitwalo 5. Ate lino essomero ddungi lya Kikristaayo liyigiriza abaana empisa ennungi. Kati mukwano nga tuvudde mu kalantini teekateeka okutwalayo omwana obajja mulabirira bulungi. Nze nsuubira nti baba bakoledde ekisingira ddala okubeera ekirungi bw'otwalayo omwana wo ku ssomero lino. Mikwano gyaffe abagalwa tubaagala nnyo. Mwebale kulaba Good TV, mwebale gyekumirako. Abeeka balagala mbatumidde nnyo Makindye ezooni bane mbaagala nnyo. Abeeka Mwoki abanange nammwe mbatumidde nnyo. Tuyongere okwewa Mukama. Abantu b'Ekyebando mbaagala nnyo mikwano gyange.
mwebale kwagala Good TV mweyongero gyekumirako n'okujjagala mikwano gyange bane mbatumidde nnyo era mbaagala nnyo abaana bange tweyongere okwagala Mukama tunywerere Katonda tumwesige ate tumusengamu ekitiibwa mu mbeera zonna tetukoowa kukola bulungi bane tunyikire okukola obulungi nga tunalaba obulungi bwa Mukama mikwano gyange tweyongere okunywerera Katonda mama Mukasa bale kulaba Good TV owomukwano oluganda break month nawe nkwebaza okulaba Good TV mwebale kugyekumirako abawaka mwe namba tumidde nnyo njagala okwebaza Mr. Katongole kansi nawe oli ku Good TV nawe webale kulaba Good TV Mukama abakola obulungi obutali butono bale mwenna Mukama abakole bulungi mama baako botumira mu second singa ngoba